Fama Emanduso. Number 1 for today's best music. Eno ye programu y'okalabalaba egguse ku mpewo za CBS 88.2 Fama Emanduso. Mu kalabalaba tukutuusako ggwanga ku ggwanga buli lwa Sunday n'omanya kalonda yenna akwatagana n'amawanga ag'enjawulo n'otambula n'okumanya mu programu kalabalaba ku CBS Emanduso, radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Ampuliriza mulungi nkulamusiza nnyinki ya leero era nenkwaniriza ku program kalabalaba okujanjula nga buli jonze saa mukazibwe mu studio ndi ne Jonas Mbajwe. Nkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero ne wiiki yonna okutwaliza wamu nkusaasira ggwe afunye ebizibu ate era n'enjuzayiza naawe atuuse ku buwanguzi. Olwaleero tugenda kutunuulira olutalo olw'ebigambo olw'omutawaana olubaluseewo wakati wa President wa America Donald John Trump ne munywanyi we era nga ye musajja asinga obugagga ku nsi kuno Elon Musk. Olutalo luno lwatandise okutabuka ku lunaku olwokubiri wabula ate ne kisukka ku lunaku olwokuna. Ababadde bagoberera ababiri bano kino kibeewuunyisizza nnyo. Ekiyinza obutakwewuunyisa ye Trump ne Musk okwawukana kubanga mu byafaayo bya Trump tatera kuwangaala n'abantu. Bw'oba wamutunuulira mu kisanja ekyasooka abantu bangi abaamuli ku lusegere nga balina amaanyi ekisanja kigenda okuggwako ng'abasudde. Wabula ekiyinza okwewuunyisa y'engeri gye batabuse ne batuuka n'okwerangira by'otandisuubidde nti bandyerangidde. Ampuliriza Musk yona abadde w'amaanyi nnyo mu gavumenti ya Donald John Trump. Abadde yamutonderawo n'ekitongole kiramba ekya DOGE, Department of Government Efficiency, ng'obuvunaanyizibwa bwakyo kukendeeza nsaasaanya ya nsimbi za gavumenti mu bufunze kutaasa nsimbi ya muwa musolo. Wabula wiiki ewedde ne kirangirirwa mu butongole nti Musk asiibula era ku lwokutaano Trump n'amusiibula mu butongole makago bwa president. Ku mukolo gwo gwali omutonotono Trump yayogera birungi byereere ng'ayogera ku Elon Musk era n'asuubiza nti yadde Musk agenze ekitongole kye ekya DOGE kyo kigenda kusigalawo okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Wabula Musk mu kugenda yali alaze mu lwatu obutakkaanya bwe yayina ne Trump ku mbalirira ey'ebyensimbi eyali eyise mu lukiiko oluto olwa Parliament nga kakati erindiridde okuyisibwa olukiiko olukulu olwa Senate. Naye yadde baayina obutakkaanya ku mbalirira eyo teri abadde alowooza nti obutakkaanya buno bunaatuuka wala n'okwerangira eby'omu kisenge kubanga wetumaliddeko wiiki nga beerangidde kumpi kutuuka mu kisenge ate nga Musk okwawukana n'abantu abalala abadde ne Trump abadde waakulusegere nnyo n'amusembeza kumpi ne mu kisenge n'atuuka. Kakati ekyo kyekyewuunyisiza ennyo. Ku lwokubiri jjukira omukolo ogusiibula Musk mu White House gwabaddewo ku lwakutaano. Ku lwokubiri addamu okuvumirira embalirira eno yali yagikolokota ng'eyisibwa ku nkomerero y'omwezi oguwedde. Kakati ku lwokubiri ng'amaze okusiibulwa mu butongole addamu okukolokota enteekateeka eno. Era obubaka obukolokota enjawulo ku mulundi guno bwabaddemu n'okuvvoola. Luli nga tannasiibula abadde agikolokota n'alaga ebikyamu ebigirimu n'engeri gye bajja ku mulamwa. Kati ng'amaze okusiibula obubaka bwabaddemu n'okuvvoola n'okujerega gavumenti ya Trump n'ababaka abayisizza embalirira eyo. Obubaka kazaala bulwa obwasookedde ddala Elon Musk musajja asinga obugagga ku nsi kuno yabutadde ku kibanja kye ekya X edda gye twayitanga Twitter ku ssaawa 7:31 eza Amerika
era yagambye bwati, I'm sorry, but I just can't stand it anymore. This massive, outrageous, pork-filled congressional spending bill is a disgusting abomination. Shame on those who voted for it. You know you did wrong, you know it. Ngaga nti munsonyiwe n'ekino sikyasobola kukigumiikiriza. I'm sorry, but I just can't stand it anymore. Nti embalirire eno eyayisiddwa yennyamiza. This massive, outrageous, pork-filled congressional spending bill is a disgusting abomination. Abomination kye kintu ekyennyamiza nga kimenya obulombolombo okukikola. Kumpi oyinza gayita mawemukirano. Yengeri Elon Musk gye yatuttemu embalirira ya Trump yayisiddwa mu lukiiko oluto olwa Congress. Era naga nti muswadde nnyo mwabagiyisiza, mukimanyi nti kikyamu, kimwakoze kikyamu ate mukimanyi. Shame on those who voted for it. You know you did wrong, you know it. Kati nga wayise ennaku bbiri awo ne wabeerawo akasiriikiriro. Kikirwaki olutalo abasinga balowooza lwatandise lwakuna naye nga lwatandise ku lwakubiri n'obubaka obwo. Musk n'alinda bamuddemu, Trump n'asirika. Era nakino si kya bulijjo kikulaga nti ku bantu Trump baalwanye nabo bukyajja mu byabufuzi, Elon Musk wanjawulo nga bwe tunajja mu maaso. Nti ebyo abyogera ku lwokubiri. Olwokubiri lwonna ne luziba ne lukya, n'olwokusatu ne lujja nga Trump tannaddamu. Kaakati ku lunaku olwokuna ssaawa zaabadde mukaaga ez'emisana, Trump ng'ayogerako ne bannamawulire mu office ya president bwe bamubuuziza ku nsonga eno, naga nti ebigambo bya Trump bya Musk ekisooka bineewuunyisizza, ekirala binennyamizza. Bigambo bibiri bikulu, byamwewuunyisizza ate ne bimwennyamizza. Trump yagabye bannamawulire nti kambabuulira amazima, kuffe ffenna abali wano teri abadde amanyi embalirire eno kutuuka mu busomyo bwayo kwenkana Elon Musk. Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here. Nga naye yeetwaliddemu. Yagenga nange mwendi ffenna abali wano, Musk embalirire n'abadde agitegeera okutuuka mu busomyo okutusinga. Kyekirwa kyagamba kineewuunyisizza ate kinennyamizza. Trump n'agattako nti Elon and I had a great relationship. I don't know if we will anymore. Nti nze ne Elon Musk tubadde ba mukwano nnyo nga gutusaza mu kabu. Simanyi oba embeera eyo esobola okuddamu. Ezo saa mukaaga ku lwokuna. Naye olaba engeri Trump gye yeefuze, agobye abantu bangi abamugoberera mu kisanja ekisooka nga tasobola kwefuga kutuusa bw'ate. Naye laba n'engeri gyazzeemu. Omusajja yakozesezza ebigambo ebizito Elon Musk. Kati laba Trump gwe tumanyi nti ye kafulu mu bbyo ate ye n'awumbawumba. Ekyo kikulaga nti ku luno gwalwana naye amukwata amwegendereza olwezimu ku nsonga ze naakulaga mu maaso eyo. Elon Musk oluvannyuma n'akomawo kati ku lwokuna kuba bamwanukudde. Asooka ku lwokubiri alinda ayanukulwe. Trump amussa akasiiso ku lwokubiri, ku lwokusatu, ku lwokuna ku saa mukaaga lwayanukula. Naye mu ngeri yakuwumbawumba ng'akuba owuwe bw'abeera. Kati Musk akomawo wakati wa saa 7 n'eddakiika 44 ne saa 7 n'eddakiika 57. Musk yafulumizza obubaka obw'okumuukumu ekikulaga nti abadde alinze okuva ku lwokubiri. Trump amuddemu nga tamuddamu, nga talaba ngeri jajja kweyanukula ng'oli tannaba kuddamu. Kati wano wakati wa saa 7 n'eddakiika 44 ne saa 7 n'eddakiika 57 essimu ye yabadde tagivaako ng'afulumya obubaka obw'okumuukumu okwanukula Trump. Kakati mu bumu ku bubaka bwe yaleese abadde akomyawo n'obw'abalala n'obwa Trump bwennyini. Ayina we yakomerezaawo obubaka bwa Trump
ng'avumirira ensaasaanya ennene ya gavumenti ya America, nga Trump yavumirira gavumenti ya Biden. Kakati obubaka obwo Musk n'abukomyawo, bw'abukomyawo n'abuteekako ebigambo waggulu nti where is this guy, mu bufunze omumpembe ono aliwa, abuuza Trump, abuuza abali ku kibanja ekya X nti omumpembe ono Trump ye ali luddawa mu bufunze. Yejjukanye ebigambo bino bye yayogera ng'avumirira ensaasaanya esusse eya gavumenti nga kati gy'akola mu mbaliriro eno gye yatutte mu Congress ya America. Trump era teyazzeemu. Ku saa 8:16 Musk akomawo ku kibanja kye. Ku luno ayanukula omu ku bawagizi ba Trump, Laura Loomer, era yabadde ayogera ku nsonga zino ez'okusika omuguwa wakati wa Trump ne Elon Musk. Mu kumwanukula, Musk yagambye nti Trump ky'alina okumanya nti takyaweza myaka 4 ku bwa pulezidenti, naye ye Musk akyaliwo emyaka egisoba 4. Trump has 3.5 years left as president, but I will be around for 40 plus years. Tinolwekyo bwe luba lutalo lwakatandika ate nze nina obudde bungi okusinga ye. Kwega Musk ng'amulaga nti ne bw'anaava ku bwa pulezidenti, olutalo n'emiramwa Musk kwatambulira ajja kugisigalako. Kakati ku saa 8:37 tukyali ku Lwokuna, lwabadde lunaku luzibu nnyo eri abawagizi ba Trump n'abawagizi ba Musk, kubajjukire ne badde ttiimu emu bwe bawangula obwa pulezidenti ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Kati ku saawa 8:37 Trump naye agenda ku kibanja kye kya Truth Social, naye ayanukula n'obubaka obw'okumukumu obw'omujjirano nga Musk kyakoze ku saa 8:16. Kati ku 8:37 Trump ajja ku Truth Social n'obubaka obw'enjawulo. Mumu ku bubaka Trump bwe yaleese yalumbye Musk n'aga nti ekimuluma ze bizinensi ze ezigenda okukosebwa mu mbaliriro eno nti si kulumirira America na nsimbi ya mu wa musolo. Trump yagambye nti I asked him to leave. Timukusooka ekisookera ddala nze namugambye agende, mu bufunze yamugobye tewabadde kukaanya nti oba Musk yakooye. Kati wano Trump akakasa, I asked him to leave, nze namugambye tuviire. I took away his EV mandate that forced everyone to buy electric cars that nobody else wanted, and he just went crazy. Nti bwe najjeewo ekiragiro ekibadde kikaka abantu okugula emmotoka ez'amasannyalaze zaakola, yatabuse butabusi mutwe. He just went crazy. Kati alaga nti mu bino Elon Musk yefuula alwanirira Abamerika abawi b'omusolo, naye nga yerwanirira nga ye kuba agenda kufiirwa. Kakati Trump era n'agattako nti the easiest way to save money in our budget, billions and billions of dollars, is to terminate Elon's government subsidies and contracts. I was always surprised that Biden didn't do it. Trump agamba nti engeri esinga okuba ennyangu eyokendeeza ensaasaanya mu mbalirira y'Abamerika kwe kusazaamu tenda gavumenti ze yawa kampuni za Elon Musk ennyingi, n'okusazaamu ensimbi ezibadde ziweebwa bizinensi ze ng'obuyambi bwa gavumenti ya Amerika. Naga nti ekyo mu bufunze akontana ne Musk ng'aga nti bwe baba bakendeeza nsaasaanya balina kusala nsimbi zigenda mu bizinensi za Musk, nti ekyo bakikola Amerika ejja kuba etaasiddwa oba etaasizza obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi y'omuwa omusolo. Era n'afundikira nga yeewuunya lwaki ekyo Biden yali teyakikola dda, kuba ezo contracts zibaddewo ne ku mulembe gwa Biden. Kakati ku ssaawa 8:48 Musk n'akomawo ku kibanja kye kya X, n'akomyawo obubaka buno obwa Trump obulaga nti Musk yeeyagaliza. Kati Musk n'ateeka waggulu ebigambo nti such an obvious lie, so sad. Nti ekirimba ekiwedde emirimu. Katukomewo.
FM. Yawe Katabi agaye ye yali tasuubira bano kuwangaala. Don Farmer naga nti Trump takwate ku ngeri gavumenti gyevugiriramu kampuni za Musk. Kibuuzo kye kikwataganye n'ekyabambala zaabwe Semakula. Aga nti kino tekiikose nnyo bizinesi za Musk songa wakati mu bizibu bino ate ensi ekyetaaga nnyo okunoonyereza n'obukugu bwa Musk mu bya saayansi. Ababuuza ekibuuzo ekyo muli bangi nja kubaddamu bwe bati nti Trump alwanye n'abantu bayitirivu naye ono wanjawulo era olaba nti ennyanukula wetwogerera ebigambo ebikyasinza okuba ebizito bya Elon Musk mu ntalo zazaalwana n'abantu ab'enjawulo bajeneraali be yagoba mu kisanja ekyasooka n'abalala nga Trump yasinze ebigambo ebizito ku luno omulaba nga yeefuze okutuusiza ddala olunaku olw'eggulu ebigambo bya Trump birimu okwefuga n'okwebuulirira mu bumu ku bubaka bwe yasindise naddala ku buli bwe yasindise obw'omugirano ku 8 ku lunaku olwokuna yatiisizza n'okusala ensimbi ku makampuni ga Elon Musk naye okusoomoozebwa we kuli nti okuyimiriza ensimbi ezo okusazaamu contracts n'okuyimiriza obuyambi obugenda mu makampuni ago ne Amerika efiirwa kinene kyekirwaki ababakubirira kati bangi omu kubali mu kubakubirira ku mutimbagano ye Kanye West muyimbi yagaye bakulu mwenna tubeetaaga mukakkane munywanyi waabwe abadde mu kubakubirira nti bannange mwembi tubeetaaga mukakkane bangi bali mu kubakubirira nti era Elon Musk obumu ne ku bubaka obukambwe yabuwanuddeyo ku kibanja kye kya X wetumaliddeko wiiki nga baga nti mukakkane kubanga bwe musalawo okuzanya kifiiriza mwenna musobola okufiirwa n'Amerika neefiirwa bombi bano bafiirwa Trump asobola okufiirwa Elon Musk asobola okufiirwa ne Amerika esobola okufiirwa nkugambye ku bantu abamanyi ebyo Trump eby'omu kisenge Elon Musk y'omu ku bo n'olwekyo akyasobola okusumulula bingi ku lwokuna yatusuniddeko busunizi akyasobola okusumulula bingi ebiyinza okuvaako ebizibu bingi so nga ate ne Trump nga president wa America naye asobola okusazaamu contracts n'okugjawo obuyambi kye bayita subsidies obugenda mu makampuni ge tumulabye bwakikoze ku University ye Harvard n'ebitongole ebirala so buyinza abuyina ne bwakikola kitegeeza ki kankulageko amaanyi ga Elon Musk mu gavumenti ya America nti ekitongole ekya NASA ekivunaanyizibwa ku by'omu bwengula mu America kikozesa ebimu ku bizungirizi bya Elon Musk mu nteekateeka zaakyo so bw'osazaamu contracts ne NASA oba ogikosezza Pentagon kye kitebe ky'amagye ga America kikozesa satellites za Musk mu mirimo gyakyo era mu mirimo egyo Elon Musk gy'akolera NASA ne Pentagon ayina contract za buwumbi bwa dola za America 20 kyekirwaki Trump yagambye nti emu ku ngeri yandibadde ennyango ey'okendeeza ensaasaanya kusazaamu contract za Musk n'eraba kye zitegeeza bw'azisazaamu oba okosezza amagye ga America oba okosezza NASA ekirala gavumenti yeetaaga sisitemu ya charger z'emmotoka engazi mu America ku lw'abantu abagula emmotoka z'amasannyalaze kati Musk akola emmotoka z'amasannyalaze ez'ekika ekya Tesla kati n'azikolera sisitemu ya charge okwetooloola America naye charge ezo zisobola n'okukozesebwa emmotoka ez'amakampuni amalala kati America ezeetaaga bw'omugootaanya n'agwa naga kale mbigaddewo mbivuddemu enteekateeka ey'okusikiriza abantu okuva ku mmotoka z'amafuta okudda ku z'amasannyalaze oba ozirinnyeemu eggere ekirala omukutu gwo gwa X gwe yagula n'agukyusa gwali Twitter kati X
abakungu ba gavumenti bagwetaaga nnyo okufulumya amawulire n'okutambuza obubaka mu bitongole byabwe. Ekirala, kampuni ya internet ya Starlink ekozesebwa ekitebe kya America eky'amagye ekya Pentagon. Kakati Doni Farmer bambala zaabwe n'abalala babuuza ekyo kye kitegeeza mu kusazaamu contract za Elon Musk. Kyokka ekyo bw'okiteeka ku bbali ne mu byobufuzi si wa bulijjo olw'ensimbi empitirivu zazzaateeka mu bakandidates okuwangula ebifo okukwogatta n'ebirowoozo bye ebiri ku extreme right nga waliwo abawagizi ba Donald Trump bangi kati ababikkiririzaamu. So olutalo luno si lwa bulijjo. Trump alwana entalo nnyingi, luno si lwa bulijjo. Kyekyo lwaki olaba nti bw'oba weegendereza entalo zazaalwana n'abantu be baagoba, luno luzitoyeemu katono era kati yafuuse omuntu omukulu. Bulijjo tulaba nga bw'aba alwana n'abantu baalwana nabo be beefuga, ye ne bamuleka n'abanga omwana omuto. Mu luno olutalo Trump yafuuse omusajja omukulu. Elon Musk ye n'ayogera buli kimu obutaagala kulekayo kintu kyonna. Ampuliriza wetugendedde mu kuwummula nkulaze nti Trump bw'alaga biki byayinza okukola okukendeeza ensaasaanya nga ne babikosa Musk, era n'alaga nti Musk ali mu kweyagaliza mu lutalo luno lwalimu. Musk n'amwanukula ng'aga nti ebyo byonna by'oyogedde bya bulimba, oli mulimba nga jjembe, liva buziizi nti nva buvuma. Kakati ku ssaawa 9:10 era Musk ayanukula. Mu kwanukula kakati wano yagenze ne mu kisenge ewa Trump. Bwe yatuuse okugamba nti mujjukira omusajja Jeffrey Epstein, omusajja oyo yakwatibwa n'asingisibwa emisango egy'okukabasanya abaana era nga gimaze omukka mu vvi, yettira mu kkomera, yeetuga n'afiira mu kkomera mu Amerika. Naye mu bumu ku bujulizi obwaleetebwa mu mbuga z'amateeka waaliwo abawala abataneetuuka abawera 36 nga baali balumiriza Nagagga ono okubakabasanya. Yategekanga obubaga n'abayita n'abakabasanya ng'oluusi ayita ne bagagga banne n'abagabula. Kaakati okwogerako mu Amerika nti wali munywanyi wa Epstein n'obeerako ne ku bubaga bw'obwo kiba kikutadde butereevu mu bannamateeka kye bayita scene of crime. Kwega ekifo we baddizizza omusango baba bakutuuzizaawo obutereevu. Kati ekintu ekyo tebakyagalira ddala. Ate ensonga eyo engeri gye yakwatibwamu, abamu ku batali bamativu be bawagizi ba Trump nga baga nti enkwata ensonga ya Epstein gye yakwatibwamu yalimu okubikkirira, teyali yekka, nti ne banne bangi be yateeteranga nabo beetaaga okuvunaanibwa. Kati Abamerika nga bakyali awo, laba ku ssaawa 9:10 mu lutalo luno Elon Musk bw'akyasanguza nti mwe kye mutamanya Abamerika, omu ku baabeeranga ku lusegere lwa Epstein ye Donald John Trump, era y'ensonga lwaki ne fayiro ezikwata ku ebyo byonna ebyaliwo n'okunoonyereza n'okutuusa kati teziteekebwanga mu lwatu. Jjukira Trump azaatulaga nti yeeyagala nnyo fayiro ezikwata ku nsonga abantu ze balowooza nti zikuumibwa nga za kyama zeetaaga okuteeka mu lwatu. Era tumulabye nga fayiro ezikwata ku nfa ya Kennedy azitadde mu lwatu, byemu ku bintu byasooka okukola mu nnaku 10. Kati Musk abuuza lwaki fayiro ezikwata ku Epstein zo teziteekebwa mu lwatu. Naga kati kambabuulira ensonga eri emu, kubanga Trump y'omu ku abo abali aboogerwako mu fayiro ezo. Musk yagambye bw'ati ku kibanja kye kya X. Files linked to the investigation of convicted sex offender Jeffrey Epstein have emerged as a point of fixation for Trump and his allies and right-wing media figures.
time to drop the really big bomb. Real Donald Trump is in the Epstein files. That's the real reason they have not been made public. Nga wayise dakiika ntono n'agattako kino. Mark this post for the future. The truth will come out. Nti obubaka buno mubutereke mujja bujuliza maaso eyo ng'amazima gavuddeyo nti Trump y'omu ku abo aboogerwako mu fayiro zino. Jjukira nkugambye nti Musk tabadde mukozi bukozi mu gavumenti ya Trump. Nene mu kisenge abadde atuuka kati laba bw'atandise otugirayo eby'omu kisenge. Nti mu fayiro ezoogera ku Naggaga Epstein ne Donald Trump mwali kino kiteekwa okuba nga tekisanyusa bangi ku bawagizi ba Donald Trump abaagala amazima ku nsonga ya Epstein batuuke ku ntobo yaayo. Kati omuntu amubadde ku lusegere ategeeza ensi nti ne Trump mu nsonga ezo mwali. Ku ssaawa 10:09 ku lunaku olwokuna Musk n'akomawo era n'alumba Trump nti nga bw'ogaanye nti kontrakiti zange za gavumenti ogenda kuzisazaamu, kati nange ngenda kuyimiriza enteekateeka gye natongoza mu kampuni yange ya SpaceX ey'okusindika ebizungirizi ku sseŋŋendo Mars. Jjukira Trump ng'alayira ku bwa pulezidenti mu kwogera kw'ennaku z'omwezi 2 January omwaka guno yasuubiza Abamerika nti agenda kusimba bendera ya Amerika ku sseŋŋendo Mars. Naye kyataagattako nti ebizungirizi bya SpaceX ya Elon Musk bye birina okukola ekyo wansi wa NASA. Kati ku ssaawa 10:09 Musk n'ayanukula nti enteekateeka eyo ngisazizaamu. In light of the president's statement about cancellation of my government contracts, SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately. Kakati gububoga Trump ndio alagenda kubizungiriza. Oyagala genda ku Mars, simanyi bwogenda gendayo ng'ebikutwalayo mbiyimiriza. Ampuliriza mu lutalo olw'ebigambo omu ku bawagizi ba Trump ne Musk kwe kwanukula Musk ku kibanja kye kya X n'amugasebo mbadde nsaba ogira otta ku bigere osoke weewummuzeemu katono, cool off and take a step back for a couple of days. Musk n'amwanukula ng'amuga nti obubaka mbweyanziza era enteekateeka kale sigenda giyimiriza ey'okusindika ebizungirizi ku Mars. Good advice, okay. We won't decommission Dragon. Ye Elon Musk ayanukula. Nkulaga mpuliriza enjawukana eno gyesobola okukosa Trump, gyesobola okukosa Musk, gyesobola n'okukosa eggwanga erya Amerika. Ku ssaawa 10:06 ku lwokuna Trump n'akomawo nga ayanukula Musk n'okulaga embalirira eno gye yaleese bwetaasa Amerika n'omuwu omusolo okwawukana ku kifaananyi Elon Musk kyataddewo. Trump yagambye bw'ati, I don't mind Elon turning against me, but he should have done so months ago. This is one of the greatest bills ever presented to Congress. Nti sifaayo Elon Musk kuneefuulira naye yandibadde alekulira ebbanga ddeneko mabega. N'ayongera okukakasa nti ku lulwe eno yembalirira ekyasinze okubeera ennungi eyanjuddwa mu maaso ga Congress ya America. Era n'aga nti it's a record cut in expenses, tiegenda kumenya record mu kusala ensaasaanya y'ensimbi. N'aga nti $1.6 trillion z'ensimbi ezigenda okukendeezebwa. Era n'aga nti the biggest tax cut ever given. Kwekendeeza ensaasaanya okukyasinza okuba okw'amaanyi okusinziira ku Trump.
era naga nti if this bill doesn't pass, there will be a 68% tax increase. Singa embalirira eno teyita mu Senate kati gyeyolekedde, emisolo gigenda kulinnya ebitundu 68 ku buli 100. N'agattako nti ebizibu bino ebiriwo byagezaako kugonjola si ye yabireeta, yazze kutaasa. Era naga nti kyakola kye kigenda okuzza America ku ntikko. I didn't create this mess. I'm just here to fix it. This puts our country on a path of greatness. Make America great again. Ye Donald John Trump. Kankomewo. 89.2 FM. Bayihayo Ivan ali munyonyo agayekyenyamiza abakulu bana ababiri okwawukana mu kaseera akatono naga nti olwalira awezeze emyaka 10 nga awuliriza programu eno. Sebo webale kugoberera Eddie Kawesa, Deputy Speaker we Masajja Division, aga nti Elon Musk tasabubwa presidenti tasobola kubusaba kubanga yazalibwa South Africa. Semateka wa America agamba wayina kuba nga wazalibwa mu America, bakiyita natural born citizen of the United States. Nolwekyo tasobola kubeera president wa America. Masimbi Azizi aga nti omukyale yayambako Trump mu campaign obutakozesa bigambo bya busagwa aliwa mu lutalo luno. Omukyala wali Suzy Wiles, era ndowooza ojja kutegeera lwaki tonawulira bigambo bya busagwa kuva wa Trump. Era tekyakomyawo ne JD Vance yabadde atandikidde mu giya omumyuka wa Trump, era nene bamuga nti kakkanya ku giya bw'oba oyanukula Elon Musk ebigambo kozesa bitono. Bw'otunuulira genda ku mutimbagano tunulira ebigambo bya JD Vance ne bya Trump, oddeyo n'emyaka 4 emabega onoonye ebigambo JD Vance byabadde akozesa mu byobufuzi ne Trump, ojja kulabawo enjawulo. Naye ng'omu ku bavunaanyizibwa ku ekyo ye mukyala Suzy Wiles, White House Chief of Staff. David Sendawula aga nti ninze Trump okuddamu Elon Musk ku nsonga ya files za Epstein. Naye ndowooza Elon yamuwadde ka silence dose. Kanala Moses naga nti nti nange kankujjukize nakubuuza mu kulonda nti bano banawangaala nga bawangudde. Ekyo ekibuuzo ansa nyangu nti Trump tawangaala n'abantu, n'olwekyo kyali kisuubirwa. Naye enjawukana gye baawukanyemu ye yeewuunyisa nti mbi nnyo, era singa tewabaddewo bakubirira ndowooza singa ebigambo biri wala nnyo. Ono agambye ye Luyombya Huzaifa ndi Nsamizi Training Institute Mpigi Campus. Tutumbudde ebirala sibitegedde bivudde ku mulamwa, njagala osigale ku mulamwa gwe tuliko bw'oba oyagala obubaka bwo busomebwe. Ni wano omulala Wanyama Ogalo aga nti Elon Musk anfaananidde bannabyafuzi b'e Uganda abayingira mu gavumenti nga bagimanyi bulungi ate oluvannyuma ne balaajana. Mpuliriza bw'oba oweereza tandika n'erinnya lyo, okutaaba erinnya sijja kubusoma kuba wano mbikkula bukiro kitwala omunaku nga buwera. Nja kunyumirwa nnyo ng'erinnya lyo lyotandise nalyo. Naye gwe bw'oweereza buweereza n'osinziira eyo sijja kugenda nakiro kitwala omunaku. Junju Dennis ali bwebajja aga nti Trump ne America bafiirwa ki? Ndowooza ansa ogifunye bulungi, kiki kye bafiirwa. Ampuliriza wetugenda mu kuwummula nkulaze Trump ng'ayanukula nti ebizibu bino byagezaako okugonjoola mu balirira eno si ye yabireeta, yabisangawo. N'olwekyo yazze kutereeza. I'm here just to fix it. Kakati ku ssaawa 10 ne dakiika 11 ne Musk n'asumulula. Jukira Trump tusembyeyo asumulula ku saa 10 ne dakiika 6. Ku 10 ne dakiika 11 Musk n'akomawo ne buli omu ayita wuwe. Musk ayita ku X, Trump ayita ku Truth Social.
kakati buli omu ng'ayita wuwe n'alumba munne. Saawa 10:11 Musk n'alinyisa giya n'aga nti kirabika Trump kyekiseera agobwa omumyuka we amusikire. Kati engeri gye yaleese obubaka buno abadde aggumiza omu ku babadde ku kibanja kino ekya X ebigambo bye yaleese ye Musk n'abiteekawo mu ngeri ey'okukkaatiriza. Kyekyo lwaki ntera okugamba abantu nti ku mutimbagano buli lw'oyongerayo ebigambo by'olabye oba obikkiriza era ng'obiwagidde ge makulu amakusika agali mu ekyo. So kati ku saa 10:11 Musk addamu okuleeta obubaka obuwagira ekyogoba Trump kuba president omumyuka wasike kye bayita retweeting. Obubaka buno badde bugamba bwe buti: President versus Elon. Who wins? My money is on Elon. Trump should be impeached and J.D. Vance should replace him. Kati ono abadde abuuza nti mu lutalo luno olwa Elon ne Trump ani awangula, ye ne yeddamu mangu nti ye sente azitadde ku Elon alaba nga yawangula. N'agattako obubaka obulala nti Trump yeetaga kugibwa mu ntebe, J.D. Vance asike. Kati Musk n'addamu okusindika obubaka obwo. Kitegeeza ebirowoozo ebyo abadde abiguze 100 ku 100 kuba talina kye yagasseeko okujjako okuddamu okuweereza obubaka obwo. Saawa 10:26 ku Lwokuna Musk ate n'ayingira debate endala. Jjukira yavudde ku mbalirira n'agenda mu bya Epstein n'agenda mu bya J.D. Vance okusika, kati aleese n'omulamu omulala gwa misolo. Jjukira eno debate naye ebaddewo okuva Trump lwe yalayira. Emisolo mingi gyatadde ku mawanga amalala omuli ne universal tariff eye 10 ku 100 gye yateeka ku mawanga gonna nga ne Uganda mwotutwalidde. Kakati Musk ku saa 10:26 ayingira mu debate eno mulundi ogusoose n'aga nti emisolo Trump gye yateeka ku mawanga amalala gigenda kuleetawo akatubagiro mu byenfuna omwaka guno we gunaggweerako. Kakati awo ne wabeerawo akasiriikiriro ku njuyi zombi. Ku ssaawa 1:05 ey'ekiro Musk n'akomawo ng'awanjagira ababaka mu Senate baleme kuyisa bbago lya mbalirira lino. Yagamba nti call your senator, call your congressman. Bankrupting America is not okay. Kill the bill. Yawanjagidde Abamerika okubira ababaka baabwe mu Senate ne Congress. Simanyi lwaki aba Congress abadde abawanjagira kuba bo ogwabwe gwawedde naye nabo yabayise. Yagee kubira omubaka wo mu Congress, kubira omubaka wo mu Senate obagambe enteekateeka eno egenda kwavuwaza Amerika embalirira eno eyina okukomaawo. Kill the bill. Kakati oluvannyuma yasindisa obubaka obwasembyeyo Musk ku lunaku olwokuna ku kibanja kya X ng'alabula ababaka ba Republican Party nti mu ababaka bali mu House of Representatives embalirira eno ng'eyise temugenda kuwangula bifo bisinga bungi. DP egenda kweddiza. Jjukira mu House of Representatives okulonda kubeerawo buli luvannyuma lwa myaka 2. Ekisanja kiba kya myaka 2. Kati yabalabudde nti 2026 mu kulonda okwo DP egenda kweddiza House of Representatives naye kigenda okuddako kubuuliriza ku Donald Trump na kumujjamu Bwesige. This is why Republicans will likely lose the House in 2026 and then Democrats will spend 2 years investigating and impeaching President Trump. Trump and the Republicans in Congress need to deliver. We want budget cuts. We want agencies shut down. We don't want big government. Nti ababaka ba Republican Party mu House of Representatives baagala okudda balina okukola ebyo abantu bye baagala. Congress need to deliver. Muyina okusala embalirira. Muyina okukendeeza amaanyi g'ebitongole. Tetwagala government esaasaanya nsimbi mpitirivu. Ampuliriza Musk ne Trump babadde baakulusegere nnyo
muganda agambanga omukwano gubasaza mu kabu. Era mu gavumenti abadde muntu atali wa bulijjo, si minisita nenga ne mu cabinet atuula. Era ogumu ku mirundi gye yalabikirako mu cabinet ya America, baminisita baali beebuuza obuyinza bwa Musk n'ani amutwala. Susie Wiles, chief of staff, n'abagamba mu cabinet nga ne Trump mwali nti ono kumwe tewali amutwala, agenda butereevu, akiika butereevu ewa president wa America ye Susie Wiles. Mu bufunze nga naye yejjeemu. Jukira bwe yali ajja yagamba Trump nnyina okubanga nze nsembayo. Naye mwemu ku cabinet meetings Susie Wiles n'ategeeza abaminister nti ono akiika butereevu ewa Trump. Gemaanyi gabadde nago. Mu campaign ereeta Trump 2024 yateekamu ensimbi ezisoba mu $1 million za America 2.5 okulaba nga Trump awangula. Kyekirwaki yeewaanyi nti singa teyali ye Trump teyandi wangudde. Era bwe bamala okuwangula kwe kuweebwa obuvunaanyizibwa obw'okukulira ekitongole ekyo ekya DOGE, Department of Government Efficiency, era n'amuwa obuyinza nti mu nnaku 10 yabadde agobye abakozi ba gavumenti abali mitwalo n'emitwalo, n'ayimiriza emirimu mu bitongole ebyenjawulo omuli n'ekitongole ekya USAID. Era ekyo kikubye obwavu amawanga mangi, bantu bangi bafiiriddwa emirimu na wano mu Uganda, bitongole by'obwannakyewa bingi badde bifuna nsimbi za USAID. Abantu bagobeddwa ku mirimo bayitirivu. Abalala basigaddewo, misaala ne gisalwa, ensako ne zisalwa. Naye nga amaanyi ago gonna Trump yagawadde naggagono Elon Musk. Elon Musk ampuliza nga bwe nkunnyonnyodde yazaalibwa South Africa. Bazadde be nga bakyerupe, oluvannyuma ne basenge Canada, gy'ava n'ajja mu America. Gy'afuukidde binnyonkondo okutuuka okubeera omuntu asinga obugagga mu nsi yonna. Ebirowoozo bino eby'obwannalukalala mu America kye bayita extreme right abadde nabyo okumala ebbanga naye nga abikuumira ku mutima gwe. Bitandise kuvaayo myaka mitono gye tukubye amabega. Kankomewo wenja okutandikira 89.2 FM. Nti kirabika Musk yagala kutondawo kibiina kipya ekya America Party, naddala kekiri nti abantu 46 ku buli 100 mu America si ba member ba Republican Party, si ba member ba DP. Nolwekyo Harold alaba nga ayina wayinza okutandikira n'okusomozebwa kuli okutandika ekibiina nga si candidate. Amasannyalaze ge awo gaba tegakwatagana bulungi na kibiina. Kwe kusomozebwa okuliwo nti kubanga yetasobola kubeera president wa America. So ne baba wakutandika kibiina okukuba kusomozebwa gyali nga atayina kuteekawo omuntu mulala ng'omumuli. Retired Captain Leon Lwanga Lumaga agenti fayiro za Jeffrey Epstein zirabika zirimu abakokunavu bangi. Mu 2017 waliwo omukazi yalumiriza Trump, Clinton, Alexander Costa, ne professor w'amateeka Harvard Alan Dershowitz mu kooti nga baali ku lusegererwa Epstein. Era yalaga nti we baamusendera mu bikolwa ebyo yalina emyaka 15. Kituufu fayiro ezo zirimu abanene bayitirivu. Sempala Robert Senkulu wa Human Rights Network for Journalists in Uganda agenti sebo webale research n'okunyumisa weekend buli mulundi. Webale nnyo, webalire ddala. Eugene Semakula agenti Elon's ego managed superiority complex makes him a very complex adversary to Trump, but power is power. Nagenti obuyinza bwe buyinza. Labanga mu lutalo luno Trump ajja kumegga mu buli mbeera. Webale nnyo, webale ddala. Senta Musewanda jagenti bo abatayagala Trump bino bibanyumira. Ni wano omulala ampuliriza olw'obudde mujja kunzikiriza obubaka mbukomyawo enkya ya leero. Ampuliriza otugenda mukumula nkulaze nti ebirowoozo ebyagatta Musk ne Elon naye yali nabyo okumala ebbanga naye ng'abikuumira ku mutima gwe. Wabula mu biseera bya COVID
ebirowoozo bye bino ne bitandika okuteekebwa mu lwatu. Ate n'ayongera nnyo biteeka mu lwatu bwe yagula omukutu gwa Twitter n'agufuula X mu 2022. Kati n'atandika okubifulumiza kuno ennyo ekyokulabirako n'avumirira enteekateeka za Biden mu COVID, omuggalo n'ebirala nga takkaanya nabyo. N'avumirira enteekateeka y'abagwira, amateeka ga mukubya byayi ku mulembe gwa Biden agali gakkiriza abagwira okuyingira ennyo mu Amerika. Jjukira naye mugwira. Ne kati avumirira abagwira abayingira mu Amerika. Kati ebirowoozo bye ne bibeera butereevu ku extreme right nga bikwatagana n'ebya Trump, naye nga ye ng'omuntu tebannakwatagana na Trump. Njagala ekyo kitegeerekeke. Ebirowoozo nga bikwatagana naye nga bo ng'abantu tebannakwatagana. N'olwekyo okwatagana kwabwe si kwadda, bakwataganye jjojjuuzi. Era ekikulaga nti balina obutakwatagana yadde ng'ebirowoozo bikwatagana. Mu Julaayi wa 2022 Musk yatuuka n'okuteeka obubaka ku Twitter ng'agamba nti Trump mukadde nnyo takyasobola bwa president. Trump is getting too old to be chief executive of anything, much less the presidency. Nti akaddi takyasobola kukulira kintu kyonna n'obwa president nga mw'obutwalidde. Era mu kamyufu nga katandisa aka Republican Party 2024 Musk yawagira Ron DeSantis, governor wa Florida. Teyasooka kuwagira Trump. Era kampeyini ya DeSantis ne bagitongoleza ku mukutu ogwa X nga DeSantis ali ne Elon Musk. Wabula oluvannyuma Musk bw'avaamu, Trump n'asigalamu, Musk n'aseeseetuka mpola n'atandika okuwagira Trump mu mpola mpola. Naye kyasinga okukyusa embeera bwe bulumbaganyi obwakolebwa ku Trump bwe baamukuba essasi lye yasimattuka nga bali e Butler, Pennsylvania. Oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwo Musk n'alangirira mu butongole nti kati muwagizi wa Donald John Trump. Era Trump bw'abadda e Butler mu gw'omwenda, jjukira obulumbaganyi bwaliwo gwa 7, naye bw'abadda okubayo olukuŋŋaana gye baamukubira essasi mu gw'omwenda omwaka oguwedde, yakomawo ne Elon Musk era kadala k'ebyobufuzi baaliko bonna. Olwo ne batandika okutambula awamu mu byobufuzi okutuusa lwe batabuse nga bwe tukirabye wiiki eno. Ampuliriza, okutabuka kuno kugenda kukosa abantu bangi, era ng'abamu ku abo abagenda okusooka okukosebwa ye mukyala Kate Miller ne bba Stephen Miller. Bano oyinza oga nti be baagala n'abadde basinga okubeera n'amaanyi e Washington DC, era bannamawulire baabakazaako Washington Power Couple lyerinnya lye babadde babayita. Stephen Miller olwaleero ye Deputy Chief of Staff owa White House, yamyuka omukyalo oli Susie Wiles. So nga ate Kate Miller abadde muyambi mu White House era nga muwabuzi ow'okuntikko eri Elon Musk n'ekitongole ekya Department of Government Efficiency ekya DOGE. Kakati DOGE Musk bwe yavuddemu yo yasigaddewo, era omukyalo ono yabadde asuubirwa nti agenda kusigala. Wabula Musk bwe yabadde asiibula naye n'asiibula n'agamba agenze kukolera Elon Musk makampuni ge, emirimu gya gavumenti agisuddewo. Ba yakyaliwo mu maanyi e Washington ayogerwako nti ng'oggyeko Susie Wiles yaddako okubeera n'amaanyi mu gavumenti ya Trump. Era ng'oluvuvumo luyitingana nti singa Susie Wiles aba awummudde tewali kubuusabuusa, Miller yabadda mu kifo ekyo. Kati bino bibatabudde. Omukyala wa ku lusegere ne Elon Musk bwe batali makambugu kati ne Trump. Kyokka ate bba ali ku lusegere lwa Trump. Oba oyagala oba toyagala, kino kiba kiyina okukosa obufumbo oba emirimu. Oba oyagala oba toyagala, omanyi waliyo ng'omukozi naye nga waawala,
naye bombi bakulusegere buli omu yawa omulala amagezi. Miro omusajja nawa Trump amagezi, Miro omukyala nawa Elon Musk amagezi. Era ekimu ku bibaddewo nti Elon Musk ku mukutu gwa X yalekeddaawo okugoberera Stephen Miller kye bayita following. Abeera ku mutimbagano ogwo mutegeera kye kitegeeza n'obukulu bwakyo. Oliwaga nti I have unfollowed you on X. Yalekeddaawo mugoberera kitegeeza enkolagana etabukidde ddala. Naye ye bamira bombi omukyala n'omusajja bo tebannayanukula Elon Musk kwekyo, bo bakyamugoberera. Naye kino bagenda kukitambuza batya mu maaso era paka ddi, kubanga tukirabyeko mu gavumenti ya Trump eyasooka. Omu ku bakyala abaali ab'amaanyi mu gavumenti ya Trump yali Kellyanne Conway. Yali campaign manager wa Trump eyasembayo, n'amuwanguza era n'afuka senior counselor wa White House. Kakati yali ku lusegere lwa Trump, naye nga bba George Conway ate y'omu ku bakulembera kaweefube w'okukolokota Trump gye byaggweera nga ba Conway baawukanye. Kati ekibuuzo ekiriwo, bamira ababiri basobola okusigala bombi nga bakama baabwe bali kumbiranyi ez'ekika kino? Amaaso ku lutimbe awangaale Ssaabasajja. Emmanduso emasuka n'okuwambibwa ng'eggwanga lyonna eri ku 89.2 emasaka n'okweyongerayo 87.7 okuva ku booda okutuuka ku booda ne ku www.cbsfm.org wonna weetuli mu mmotoka yo na buli wooli. Emmanduso.